Mutabani w'abasajja balaba yangamba mukadde tujja kuteesa. Abantu abasengula ku ttaka eriwezaako yiika nga 8 erisangibwa Bugolobi mu zooni ya Prisons Village bakuŋŋaanidde okuliraana ekifo mwe basengulwa okusala amagezi ku ngeri gye balina okusasulwamu. Kigambibwa nti omugagga Hassan Basajja Balaba ye yagula ettaka lino wabula ng'abantu abaali babeera mu kifo kino bagamba nti Basajja Balaba yakkaanya nabo okwasasula ensimbi mu bintu byabwe ebyayonoonebwa okuli amayumba n'ebirala. Kyokka nga n'egyo buli kati omugagga yeerema okwasasula ekintu ekisannyalaza emirimu gyabwe nga n'ekyokulya tebakyasobola kukifuna oluvannyuma lw'okusaanyaawo ennimiro zaabwe. Naye mu kifo ky'okwogera nga bakkiriza pistokisi ezo era ne kati bagezaako okusima senjenje nga tebalongoosezaawo. Yambuuza nti Budongo House naye etwala ssente. Tugamba tusengule bapangisa bajatuwa balansi yalema ne batusinga amagezi kati beefudde abayayi basibye fensi bagisibanga 25 ku Krismasi ekiro saa 6 nga basiba fensi. Abamu ku bantu bano bategeeza nti wadde nga abamu basula baweebwako bitundu ate nga abamu ssente ezaabaweebwa tezijja mu bintu byabwe bwe batyo ne beerayirira okufiira mu kifo kino okutuusa nga basasuddwa era ne basaba ab'obuyinza okuyingira mu nsonga zaabwe mu bwangu nga tebannakolawo katiisa. Basajja Balaba agula ekyalo ennaku 3 najja nakimenya tabadde apangisa abaana b'amasomero abaana abato. Yatuwa miliyoni 12 mu emitwalo 2 naye ng'ebintu byange tebijja mu ssente ezo. Byali bijjamu ssente mmeka? Byali bijjamu miliyoni nga 3. Nafunako miliyoni 1 n'ekitundu yokka. Nda hano kubonaabona kwa amaanyi sina wenye chusiza sina wenfuka. Tusasule mu ngeri ennungi batukosereza ffe ebintu by'abantu batukompasetinga mu ngeri entuufu so si kutugula ennaku 3 ng'abasiru. Abantu bano abadde bakunukkiriza mu kikumi bavudde mu mbeera we bati ne bakkira ebikondo n'esseŋŋenge ebibadde byasibwa ku ttaka lino era nga kino kiwaliriza omukuumi mu kifo kino okukuba essasi mu bbanga okubagumbulula. Amasasi gakubye amasasi matono nnyo kumwe mwenna okiraba abadde agenda kweta mitawaana wana adagenda kweta Abasajja Balaba ate naye yennyini oba bali babiri kweta mitawaana gyakijabwereze. Tubasaba mubeere bagumiikiriza okutuusa nga twogedde n'omwami Basajja Balaba lunaku olwokusatu. Abakulembeze b'omu kitundu okubadde wa LC1 LC2 Bugolobi ne kansa wa LC5 Adam Kibuuka babakakanyiza era ne babasuubiza okwogera ne Basajja Balaba ku nsonga z'ettaka zino n'engeri gy'agenda okubasitulamu nga singa kino anakigaana ku lwokusatu abantu baddembe okudda ku ttaka lyabwe. Tukuba omulanga Basajja Balaba atulaba kati abenga ajja kubanga ffe tetumanyi bwe tunaamusanga kumukola kikumulaba naye tujja kugezaako tulabe bw'abanga nga tazze abatuuze bajja kukkiriza babazomu baba tebasasulwa. Wano akulira poliisi poosi y'e Bugolobi yazze mu kifo kino n'abanenya olw'okukuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka nga poliisi tetegeezeddwako wabula kaweefuwe waffe okwogerako ne Naggagga Basajja Balaba agudde butaka. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde gweno ku Bukedde TV1.